kakati mwabayitaba amaloboozi ge mutamanyi n'owulira eddoboozi nga likuyita nti gundi n'oyitaba egyo gibeera mizimu era emizimu egyo giba gisobola okukutwala. Kati omuwala ono yayitaba omuzimu nga gumuyise nga tamanyi, omuzimu ogwajja gumutwale, jjajja ye yamutaasa. Kakati wuliriza, omuwala ono nga bali ewa maama we, ku mulirwano kwali kuliko omukadde eyali alina ennyumba eyali ennene nga mumanyi enzimba y'edda. Enzimba y'edda abantu b'edda baazimanga agayumba nga ganene nga galimu ebisenge nga kumpi 20. Kati oyo omukadde yabeeranga n'abazzukulu waka nga bangi. Kati bano abaana nga beegomba nnyo okuzannyirako keye wa mukadde kubanga yabeera n'abaana bazzukulu nga bangi. Olunaku lumu maama we n'omuwala yali ayagala genda kukola naye ng'ewaka talina gwagenda kulekera mwana we. Kwe kugamba ono muwala we, kankutwala obeereko ko ew'omukadde oyo ng'ozannya n'abaana be, gye nja okukujja ekawungeezi nga nkomye okuva ku mulimu. Era n'amukwata bukolokolo n'amutwala ewa mukadde. Bw'atuuka ewa mukadde, omwana yanyumirwa nnyo n'azannya ne banne bulungi nnyo. Kakati obudde bwe buziba, mukadde ow'ewaka jjajja yatuma omwana ono ow'obuwala mu nnyumba ekiro mu guyumba ogwo ogunene ogwabo ogw'ewaka, ng'ennyumba erimu olukuubo bwe ruti, eno sayidi ne sayidi nga waliyo bisenge. Namugamba gendakokko mu kiyungu ky'omunju ondireeyoko ku mulawo, njagala kutabula mu nva muneeno, njagala fumba nva. Yiyo omuwala ng'akunumba bulungi nnyo agende agende mu nnyumba mu kiyungu ky'omunju anone omulawo. Ate njukira eby'omu kyalo mubimanyi, ennyumba ziba nnene naye teziriimu masannyalaze. Atuuka mu kiyungu akwata omulawo, awulira eddoboozi erimuyita nti Olivia. Akyuka bw'ati, yayitaba n'agamba Wangi. Akyuka bw'ati nga omuntu amuyita taliiwo. N'atya n'agamba kiki ekibadde kimpita, abadde mukadde abadde jjajja abadde ani? Agenda okukyuka nga tewali muntu n'ogu abadde amuyita naye ng'ayitabye. Mu kutya okw'amaanyi olwo kwajjirawo, n'ayagala adduke ave mu kiyungu afulume ennyumba atwale omulawo. Abadduka agenda okutunula mu bisenge bino ebiri emabbali n'emabbali nga mulimu abantu abayimiridde ku buliri. Yadduka kiwalazima mpaka bweru. Bw'atuuka ebweru ng'atuteyo omulawo, ate mukadde n'amugamba nti ate omunnyo ogwerabidde ate nagwo mbadde ngwagala, nagwo guleete, naye ogenda ogundeetereko. Jjukira mu nju atiddeyo waliwo ebintu ebimuyise by'atategedde, ate bamugamba kuddayo kunona munnyo. Ne yeegumya addeyo anone omunnyo. Mu kuddayo okunona omunnyo yalaba ekisiikirize ekimutambulirako, n'adduka ne yeekweka mu kiyungu. Agenda okubeera mu kiyungu bw'ati ng'alaba waliwo omuntu ayimiridde mu ddinisa amutunuulidde bw'ati, ng'emizimu gimutunuulidde bwe giti. N'atya n'adduka mu kiyungu, n'addukira mu kisenge. My goodness, sigenda kubalwisaawo, kamubatuuseeko nga lutunyumiza lutuviira ku ntono. Video yiyo gimpereka like. Muba mwali muwuliddeko omuntu yenna agamba tomala gayitaba just because owulidde waliwo ayita erinnya lyo, kubanga lumu oyinza oyitaba ebitategerekeka. Nze ku luno nandiba nayitaba omusambwa. Story time. Bino byo byantuukako ddako. I think I was either in P6 or P7 back. Kati gye twali tubeera at the time waliwo bikomera byereere, like nga kino kikomera n'ekyeriranye kikomera tetwalina nnyo baneighbor bali mu rentals. Kati neighbor waffe, our immediate neighbor yali atuddako balinga bamuyita Mama Katende, yali mukyala mukulukulu, yandiba alinga mu myaka 58 oba early 60s, something like that. Naye nga mu holidays yabeeranga n'abazzukulu bangi, about 15 of them nga babeera we wakera twabeeranga ene waka naye nga tuwulira mu kikomera kyabwe embeekulu baleekaana baana babeeranga bangi mu holidays. Kati ebiseera ebimu mama we yagendanga ku mulimu nga ndeke wa Mama Katende wembeera then ye nga ajja nga mpickingawo regular friends. So one day, kati that day I think Jajja Katende regular yagenda ku church, balinayo oba meeting oba simanyi oba fellowship simanyi, yalinga mukyala musabi nnyo, yagenda ku church n'atuleke waka. Kati regular amasannyalaze ne gagenda n'amazzi ne gagenda ag'ewaka. So ebiseera ebisinga amazzi gagenda nga abaana banene balina okugendanga ku luzzi bakima amazzi. Kati bo bakikola intentional ne bagamba manyi tetugenda gakima misana, tubeerewo tulinde Mama Katende ajje atugobe, like bali baagala bagende bagakime kiro, bali baagala nnyo okukola effujjo, okuddeyo okuleekanira ku kyalo, mbeera nga muli bangi ddala luli balingi. Kati kwolwo bakikola like intentional nga baagala jjajja waabwe ajje ayombe abagambe bagende banona amazzi ekiro kuba bali baagala gakima kiro.
kati munange era terwaranga ajja agenda okujja nga aliwo ekidomola kimu n'ayomba naye bana mumutegeera zino essaawa tewali mazzi biki nakakale mugende mugakime buli omu ne yeesuba n'akwata akadomola nange nga nkwata akadomola basojjoka tuba tuyitawo tugenda jjajja nange agwe bibya ntolina gyolaga sigala kati nga nsigala ne jjajja bonga balengera babulirayo tesimanyi oba kino nakibagambye ne jjajja Katende ennyumba ye yali nnene. I think yali esinga obunene awo wonna. I think yalimu ebisenge oba biwera ne 10 bedrooms just. Kati ennyumba eno we bwazibanga twaggalanga enzigi zonna. Kati ng'okuyingira oyinayita mu garage, ennyumba yali garage yali attached ku nnyumba. Kati ng'oyita mu garage nga waliwo olukubo luwanvu eno bisenge n'eno bisenge. Olukubo oluwanvu olukugusa ene wali sitting room ne dining. Kati woyita mu sitting room ne dining wakati awo ng'oba ogenda kugwa ku kiyungu ky'omunju. Ne store wange eri side yeru. Kati ebiseera ebisinga mu holidays engeri nti n'abaana baali bangi nga bafumbira wabweru balina ekiyungu kya wabweru n'ekyomunju kati ekyabweru kyalinga kya kyoto nga kifumbira abantu bangi. Kati mu holidays nga jjajja afumbira mu kiyungu kya wabweru. Kati munnange nga nsigalawo ne jjajja otulumya. Obudde jjukira temuli masannyalaze mu nnyumba nga ngamba Vivian neerabidde okuleeta genda mu kiyungu ky'omunju ondeetereyo omulawo. Ngamba kaale nga nsituka ntambula. Nyingira mugundi mu garage ntunuulira olukubo nga luwanvu naye saalinamu kutya nentandika okutambula nentambula naye nali ntya wane eno kubanga gundi yali ddene eddiiro sitting room ne dining side eno yali nnene nnyo nga wo wantiisa kati nayitawo speed kati mba nsala okuyingira eba tewali ekiyungu nenseerera nentuula nentuzawo akabina ngenda okukwata nga waliwo ebintu byali biseerera zifu bali bayiyewo butobuto nenyimuka ngenda okwetunuulira nga nze nanto byakabina niyanga atudde mu bintu biri awo byali stikisitiki kati nenyingira mu kiyungu nendaba omulawo kati omulawo mbangu kwata nti nenengera akabakuli ka sukaali nalina omuze ogubba sukaali nga njagala nnyo nnuuna sukaali mu buto kati mba nse n'ejjiiko webati nteeke mu kamwa bwenti nembulira mpita Vivian kati mu kutya kungi nente ekijjiiko omulundi gumu wangi ngendo otunula nga sirina gwendaba naye nga mpitabye kati nenzija nentunula mu ddinisa nentunula nga sirina era gwendaba ani ayise erinnya lyange nze nalowooza jjajja oba ndabye obuzaabuzibwa we ngamba jjajja Katende ne mama Katende ntegeeza omuntu y'omu abamu twali tumuyita jjajja balanga bamuyita mama Katende kati munnange nga mutwalira omulawo kati nali mulinza ngamba obadde obba sukaali wange obadde neninda nga ndaba tabyogerako ne mubuuza jjajja wampiseeko obedda ntudde waneno sikutumye omulawo kati nanga sinaba kuyitako ddayo kimena omunnyu kubanga nagwo nagwerabiddeyo guli eyo mu kiyungu wennyini wojja omulawo jjukira nnyingiddemu kiri ekyo ga ntino tannampitako linnya miningi yenna mpise ali mu nnyumba ekirala nga mpulira kati ntidde ate nga ntya n'omugamba nti mutuufu jjajja ntya mu nnyumba nenzija nga ntambula nensooka ntunuulira olukubo lw'enti nensooka nsinziira kati nentandika okudduka nemba nziruka ntunulako mu bisenge w'ebiti kubanga wayitanga mu bisenge no side ngaliwo ebisenge neno ngaliwo ebisenge kati mba nziruka mpita mu bisenge bati nga bwentunula mu bisenge bati ndabawo abantu bayimiridde webati bali munda bayimiridde webati ku buliri nenasigala nziruka we natuuka we waliwo singa okuntiisa we wali dining n'eddiiro nawo nempitawo omulundi gumu nennegalira mu kiyungu nasooka nennegalira mu kiyungu nfuna obuvumu obuddamu ate okudduka okuddayo kati bwe nakyuka bwenti nendaba ekikebe ky'omunyu mba nakalaba ekikebe ky'omunnyo nensitula amaaso bwati ngenda okulaba ku ddirisa nga aliwo atunudde bwati nga ntunuulidde tatemya nange nenfrizinga bwe bati nenti okuva mu nfu nensigala like alert nga ndi mu kifo sivaawo bwe yeekyusa omulundi gumu yeekyusamu katono nnyo nakyuka bukyusi n'ekikebe ky'omunnyo saakikwata nakyuka bukyusi nenziruka okudduka kwesitalabangako mba naatera okutuuka naye nga mpulira waliwo ebigere binzijirako emabega bwenziruka naye nga mpulira ebigere bingi ebyekoona wansi azifu bangoba abantu bangi kati mu kudduka we bati mba naatera okutuuka ku kisenge ekisembayo nnyingire mu garagi nfulume nenengera ekisiikirize ky'omuntu munene ng'ali kuyingira mu garagi neesoga mu kisenge ekyaddakaawo nenyingira mu kisenge ekyaliwawo nengamba oba munene mulimu emizimu gye gimanyi neneesoga wansi w'ekitanda kati nentandika okulaba ekisiikirize nga kijja kitambula kisojjoka nga ndi wansi w'ekitanda bati naye nga nsobola okulaba ebigere nekiyimirira ku mulyango wennyini we nali kuba oluggi saaluggala nekitambula nekiyingira nekidda oludda lweno lwe balinnyirako ng'oyingira ku kitanda nendaba ebigere nga biyimiriddewo kati nengamba Katonda olwange lutuuse bukyanga ndulinda nembeera wansi w'ekitanda nenzibiriza nti ngenda okuddamu okuwulira nga ndaba like it's as if bankubyemu light mu maaso nga nyanga gwe bamulisizaamu ekitangala nentunula omulundi gumu nga ndaba light nga sirina nakyendaba kati weyamala n'agijjawo nempulira omuntu nga gamba gwe Vivian vaayo okola ki eyo ngenda okuvaayo bwe nti nga ndaba jjajja Katende yaze nangamba okola ki eno okutumya omunnyo oli wansi w'ekitanda
jangu jangu mama wako akukimena okukima mwene era nagamba mama esiddayo. Kakati omuwala mumwewuliddeko bulungi nnyo. Emboozi ye ebadde etiisa ng'etiisaamu. Emboozi ye ebadde etiisaamu. Era no vidiyo obanga gw'ogirabye naye ng'ogirabye oli wekka, oli mu nnyumba wekka, oli mu nnyumba ya muwalabu wekka wekka baakuleseewo, ebadde etiisaamu kubanga oyinza otandika okuba ebifaananyi nga wenna olabira ddala emizimu nga gugwo guzze. Naye ka mbabuulire, ebintu bino byapeninga ebyaddala. Buli muntu yenna ndaba wali ofunyeeko eddoboozi erikuyita n'owulira nga gwe bayita naye ng'ogenda okutunula nga tolaba muntu akuyita, ogenda okukyuba nga tewali muntu akuyita. Era batugamba si kirungi ebyaddala. Abantu bano abakulukulu abamanyi ebintu abali spiritual bakugamba si kirungi kuyitaba buli kintu ky'owulidde ekyo kuyita erinnya lyo, si kirungi kukiyitaba. Otunulayo naye nga toyitabye kubanga osobola okuyitaba ekintu ekigenda okukutwala oba okukomya obulamu bwo. Emizimu gyo gibeera kuno ku nsi nga gyerigisa. Abantu bafa ne babeera ku nsi nga bataayaya butaayaayo. Gubeerawo nga gukulondoola nga gugamba kagundi ako twagala kukata oba nga baagitumye. Olaba gukuyita ne gugenda naawe. Kati omwana yayitaba omuzimu, emizimu gyajja mingi. Eddoboozi yayitaba limu, emizimu gyajjanga 8 nga gyonna gyagala kujja gimutwale. Neyekweeka wansi w'ekitanda. Mukadde agenda okulaba omuntu gw'atumye atavaayo kiki? Kumbe ono yeekwese mizimu gimuyigga gimunoonya mu nnyumba nga gye yeekwese wansi w'ekitanda. Era yajja n'amukukunulayo. Oba yamanya atya nti ali eyo? Oba emizimu gino omukadde yali agimanyiiko? Oba nze naawe ffenna tuwulidde buwulizi mboozi naye nga kisobola okuba nga ye mukadde ebintu bye biri mu nnyumba abimanyi. Ng'ennyumba yagimanyi. Lwaki teyatumayo bazzukulu be? Lwaki yatumayo ono atali wuwe? Kubanga ono yali mugenyi. Yali mugenyi ate gwe yatuma abazzukulu abewaka ate n'abaleka. Si ebisinga obwana obugenyi nti batera nnyo butuma bintu naddala nga biri eyo mu nnyumba eyo weewatyo tebatera. Oyinza okwesanga nga mukadde ayagala kano akasooka akaweeyo nga saddaaka kakole bulungi nnyo emirimu gy'abajjajja. Naye ebintu bwe bityo bwe biri era bwe bityo bwe byatambula. So n'olwekyo ebintu bino bya ddala era bibaayo. Gwandaba njagala ombuulire wali oyitabyeko ku muntu ng'akuyise naye nga tomulaba? Commentinga mu comment section awo. Kale si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumina ku mukutu, mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga, ku followinga, ku sharinga, commentinga. Mbaagala nnyo mwenna abantu bange. Omukama Katonda bankumira bankolera obulungi obutagambika. Mubere bulungi mweraba.